Lwaleero ekituleese bali kutugemyanga ku toyireeti eno olw'ensonga nti ab'omu katale bajja kulekera okozesa tooyi eriyo batandika okozesa tooyi eno kubeere bajagirongoosa. Tukubiriza abajja okozesa tooyi eno bagikozese bulungi. Mulimu ekinaabiro bw'oba oviireeyo oba bannayfe abayidde abawuuna ino batuuka muno oba nga wasuze ng'olikola olina obona ng'oyenda okunaabiramu okw'abaami n'abakyala ebinaabiro birimu. So I take this opportunity on behalf of the Ministry of Water and Environment and also on behalf of the government of Uganda to hand over this facility to Kamuri Municipal Council maintenance. Aife nga abalina abaana ba boda boda tulisaba management ekyukemu kuba abaana bano babaire bajjanga mutoyi eyo enkayire nga management nfu abatya bona bali complaining ku management atayirira bakozi babaire mutoyi reti enkayire kubayiza mu mpyaka bweba mpyaka ne management yebe mpyaka obunaga buweewo ekiwuna kiweewo ate nga okutoola mu kazambi bamutolera mu kiseera aho tuyidde abavasano fino n'enteekateeka eyo.